Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom, omukutu semakutu ensonga semasonga oboolyawo wetuzisosotolera. Omubaka Joyce Baagala ono nalabika ng'atuukiriza olugero lw'Abaganda olugamba nti enkima munnange gyekoma okwambuka waggulu oboolyawo gyekoma okubeera ng'eyoleka obwereere bwayo. Ate era ne bagamba nti ow'empaka munywanyi yakunama ebiri. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Olumugamba nti gundi okuti awakunami ng'agamba inze ng'abikkulira ddala nga awennyula nno obutofaali nga bweyoleka era abandi ne balaba. Biki byayogedde ebimuleetedde omugoba bannamityana ne bamugamba genda yiri eri tetwetaaga kumanya kyokka ate era mu ngeri y'emu musajja mukulu Tanga Odoi ono nno nga yakulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM ayongedde ogenda maaso n'okubeera nga ayoleka oboolyawo obwereere bwa NRM n'endowooza yaabwe ne pulaani yaabwe kosa puroguramu zaabwe zonna gye ze balina eri bannansi oba bannayuganda. Kaakati nno ono ye eyali esente za ssale munnamawulire abangi mumumanyi nga Ssaabazonta amanyikiddwa nga Julius avuddeyo Ssebombo akomezaawo mpapula yagala kwesimbawo afune kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform. Mbikuleetedde byonna teweemenya biki David Lewis Luwongoya byayogedde biki Deputy President w'NUP mu Buganda byayogedde woli we watuufu ensonga nno zonna woyina oba ng'ozifunira wetuba togenda maaso nakubanga obonaabona n'ensonga nkusaba busabi n'obuwombeefu bw'ekika ekya waggulu video soko gimpere like wegiwa like ejja kudduka emisinde mingi oba oliawo munywanyi etuuke ku buli sekinnoomu ate abeere nga afuna information ennungi. Nkusaba n'obuwombeefu bw'ekika ekya waggulu nga gwe munundi gw'ogusosola ba video zaffe obeere ng'osubscribinga ku Beyond the Newsroom osobole okuba nga ate otufunira ddala malidadi sanna awo wennyini nzikiriza nsooke nkwe video eno ya musajja mukulu Tanga Odoi tutandikire wano. We are going on steadily. Ours is steady progress vote for Uganda. Yours is protest vote to restore Uganda. The people will judge. I thank you. Well, Dr. Tanga. No one is fighting him. It's only the law that seems to have caught up with him. We have lawyers of credible standing in this commission, in this party. Our lawyers are tested material. They don't have any quarrels with anybody in Uganda. They simply do their work, they define the law, they interpret the law, they interpret and guide. If they say you have been a political prostitute, jumping from one constituency to the other, and now you have no locus, that is the law. The law is good when it has not caught up with you. When it catches up with you, the law is dangerous. Next question. He said that I don't want to enter the speculations of what come. I want to address the country as the chair of this commission. Next question. Yenze Deni, Beyond the Newsroom kati ensonga semazonga tuba tuzitandise. Musajja mukulu ono Tanga Odoi njagala tukwate mu bigambo bye. Agambye tayagala gena maaso nakubeera nga ayogera oba oliawo ku ebyo bigambo ebibungeesebwa ebyambwateekamu. Anyway tubiteeke ku mabbali tebirina makulu. Ekirina amakulu kye kino wano. Afuddeyo n'ategeeza nti NRM egeze maaso n'okubeera nga eyanjula omubala gwe bagenda otambulirako mu kalulu ka 2026 ng'era akalulu kano ke bagenda okubeera nga bagendamu bo bakatuumye steady NRM steady progressive vote. Steady progressive vote akalulu akagenda mbu okutambula obulungi ennyo obukwakku ddala nga mpaawo n'omu abakubye ku mukono kyokka n'agamba mbu ate bannup bo balina protest vote era protest vote yeno to destroy Uganda oba okusaanyaawo n'okumalawo Uganda. The only challenge tulina oba okusomozebwa kwe tulina ne bakulu baffe bano bajjajjaffe bano
bwe bumu bwokka nti balowooza oba oliawo emirembe we bajja nti baleeta emirembe nti gyakoma ku bo oba oliawo baagigula okuva eri Katonda. Era bo munnange ne balowooza nti ku bye bakoze ebirungi tomooni mpaawo n'omu ayinza kubyongerako oba nakubeera nga abikyusaako. Nenjagala okubeera nga mbajjukiza ebintu ebimu bwe biti. Abaganda bagamba nti ne gw'ozadde yakukubira engoma n'ozina. Mukulu Tango Doy nga tonnagamba nti NRM Ninupo ekola elese protest vote to destroy Uganda. Mwajjako ne master plan 40 years for NRM. How can ani 85 omuntu w'emyaka 85 ajja atya ne program gye bayita 40 years for NRM? Ani gw'abategekera? Kyebuuzeemuko ekibuuzo ekyo. Era naawe ekyebuuzeemu nti mu gy'ekinaana mwetaano bwe mwali mugenda okuyingira ensiko n'okubeera nga mulwana. Obote bigambo ki bye yakozesa era nammwe yabalabanga abagenda okubeera nga mudestroyinga Uganda kubanga bannayuganda abasoba mu 50 plus baafiirwa obulamu bwabwe mu lutalo olwo. Era nga ne bwe twogerera eruweero obuwanga bukyaliyo n'ebusunju bwalingawo wonna ku makubo nga buli ku bidaala bwe buti. Bakabujjawo jojuzi waneeno wakati wa 25 24 something like that we babujjawo ku makubo. Nenga obuwanga bwaliwo forever emyaka n'emyaka n'ebisiibo nenga abo bonna bannansi abayiwa omusaayi ne bafa be bamu ku abo abayinza okwogerwako nga bazira ku kadde kano. Nera ebiseera ebyo bwe walinga osobola osanga Obote yalinga agamba nti Museveni came to destroy this world or to destroy Uganda. As you say, protest vote ey'omusajja bagamba nti ffe byaffe tebiriimu violence gw'ogamba destroyinga, but for you reach an extent ey'okufuna emmundu munywanyi ne muyingira ensiko. Kale ate era n'okubajjukiza nti ebimu ku ebyo bye tuyinza okwenyumiririzaamu ennyo nnyini ddala nga Mulago teyazimbibwa ku mulembe guno ogwa Mwami Museveni. Era bwe tutunuulira amalwaliro mangi nnyo nnyini ddala agali mu formation y'emu, tutunulire ery'Emubende, tulabe ku lino ery'Ekiboga, liri ery'Oluweero. Amatwaliro ago gonna agafaanana bwe gatyo kugenjogedde bw'ogalaba nga gafaanana bwe gatyo. Mpaawo nali mulya ku mulembe gwa Mwami Museveni. Kakati lwaki tetu appreciating abasajja Obote n'amini nti baakola. Era nga n'akaseera kajja kutuuka munywanyi ne gavumenti ye NRM oba oliawo naye eveeko. Ebyo nno katubiteekaawo. Joyce Baagala ntwatwa wano we tuli. Wuliriza nnyo kuba we tugenda weetaaga ng'olina amatu agawulira n'obwongo obukwata amangu. Tugitandise. Where am I? I'm a national unity platform. Do I still relate with Mpuuga? Yes, positively. So does that mean that you do not believe in the ideals of the Democratic Front and Honorable Mathias Mpuuga himself? What I do believe in is national unity platform, but I also believe in the overall objective of NUP as an opposition party, of any other political party that seeks change in this country. Are you in NUP because you believe in its ideals, or you are there because you know that's where the wave is? What they call now Masanyalaze. What is the wave? Do you actually know how I joined NUP? Because for many people who do not know how I joined NUP, that is their thinking. But I'm sure for people that know how I joined NUP, they must understand that should not be because of Masanyalaze, like you said it. I believe in the change that majority Ugandans are seeking at the moment, and I believe we can do that through NUP. I respect everyone else who seeks change through other avenues. That's the difference with me. Many people question your loyalty. Like you said, you have worked with Dr. Kano Chiza Besije, and you know he's been in jail for all these months to date. Nga tetunagenda wa Dr. Kano Chiza Besije njagala tutandikire wana. Joyce Baagala badde ne Canary ku program ya Face Off. N'ategeeza bulungi nti ye tekisoboka kuvaawo yadde okukya olunaku olumu bwe luti ng'avudde Mathias Mpuuga nsamba tayinza era oli munneewe bali bati. Wabula ate era n'ategeeza nti ye era tasobola kuva mu kibiina kya National Unity Platform. Lwaki? Nti alaba nga kyekina obusobozi obw'okubeera nga kimamulako gavumenti eno n'okuwa abantu bannansi abanoonya oba oliawo obwenkanya ne bannansi yabanoonya enkyukakyuka
nti ekibiina ekisobola batuusa ku mugendo ogwo ye National Unity Platform era nategeeza nti yakkiririza nnyo mu ideologies z'ekibiina oba endowooza z'ekibiina. Wano eno nno njagala tubeere nga tuwuliriza nnyo okusobola okubeera nga tukwata ensobi z'omukyalo ono. Omanye Abaganda bagamba gusinza aliwa bitono, naye ate era ne batugamba nti n'owo ogumusinza oluvannyuma n'oliyirira muliyirire, as in meaning nti n'omuntu w'omukwano gwo bw'aba azzizza omusango ogulaba n'ogumusalira, bw'oba n'obusobozi n'omusasulira n'avaayo oba n'omujja mu ntate gy'aba aguddemu. Kaakati ono ye Joyce Baagala since from day one tamanyangako buzibu ki na nsonga ki era tamanyi na buzibu Mathias Mpuuga nsamba bwayina era yagamba ali royo nnyo nnyini ddala erikyaliwe wabula kyokka agoberera ideologies z'ekibiina. Bw'oba n'ekibiina ekigamba tetukkiriziganya na buli ake, tetukkiriziganya na bantu beewa obusiimo nga tebannaba kukola mirimu gyabwe era n'ensonga ki ze beewerako obusiimo, abamu ku bantu abaweebwa ebifo nga ssemateeka nga omuntu yenna agoberera ekibiina bwe kikujja mu position gye kyakussaamu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yakola yalemera ku bw'okomishona newankubadde nga baali bamugambye stepping down ne munne. Kaakati mmwe bw'otukakasa otya nti okkerereza mu kibiina era yatugambye nti amasannyalaze agamanyi gye gali ne wabula mbulye tali ku masannyalaze ga Kyagulanyi wabula ali ku nziku ebyo bannamityana bye baagala oba bannayuganda bye bagoberera. Sooka owulirize wano. Many people say he's been treated unfairly. We've not seen you as Joyce Baagala come out to say, look, we stand with... Are you really loyal to your friends, especially those you work with politically? Then I think either Canary, you are dishonest or you do not follow me. I go to visit Kano Kizza Besigye at least, I think 3 weeks, every 2-3 weeks, I go to visit him. Unfortunately, I don't have to go with the camera to see him, but I go and visit him. Number 2, I talk about it almost everywhere that I am. On my socials, his picture is on my socials. I know, but for people that know me very well, for those that follow me very well, they wouldn't doubt. And I'm sure, maybe you're asking for the show, but I know that you follow what I say about Kano Kizza Besigye, and not just him, about all other political prisoners. Why do you have to say it privately? Why do you have to visit him privately? Why not? If I'm going to visit political prisoners, if I'm going to visit Kano Kizza Besigye, why do I have to call Canary? Oh, Canary, I'm going to... No, why I'm saying this is because even when you went to pick nomination forms, yes. You did it privately. Even when you attended the delegates conference, Yeah. you did it privately. I'm saying this... Let's talk about this Joyce Baagala. Tabala mirundi emeka gyalambudde ba political prisoners. Neneebuuza gwe ng'abalambula ennyo olumirirwa ennyo ba political prisoners munnankyukakyuka w'emuggundu babeera batya ng'abaana bali ku misango gy'e Masaka kuliko Mpuuga Bobi Wine boyita banywanyi babo ku lusegere gw'otasobola gamba nti naye kino kibi kikulabisa bubi ne kino. Mukwano gw'omutuufu atali munnanfuusi ye muntu afaayo ennyo protecting image yo era omuntu akulwanirira wooba ne wootaba. Naye omuntu akuleka ekifaananyi kyo kife taba munno. Kankuwono Julius Serwanja mbwavuddeyo naye anona kaadi ya kibiina kya National Unity Platform. Sooka owulirize nzijja ono mukuwe. Ndi wano ku kitebe kya National Unity Platform omulimu ogundeeseewo gwakomyawo empapula zange okulaba nga ngenda kusikira mu Busiro South. Nvudde mu Busiro South constituency okutuuka wano era bannabusiro bayirindiridde ekigenda okuva mu kakiiko k'ebyokulonda. Nina obwesige obutali bwa bulijjo akakiiko kano kagenda kukozesa amazima n'obwenkanya kalabe ani oyo anaaba asaanidde ate nga mu kulaba okwange ne mu ntegera yange ne mu jajinga gyenyinza okusinziirako abantu bano bateeka okuba nga bakimanyi kinze omu kwabo abasaanidde okubeera mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ku kaadi eya National Unity Platform. Therefore ndimugumiikiriza era ninze nsanyuse nga mmanyi nti essaawa yonna ngenda kufuna okuddibwamu nga kuva mu kakiiko k'ebyokulonda aka National Unity Platform ng'okuddibwamu obuli positive. Neyanse. Musajja mukulu ono Julius Serwanja
mbu bannabusiro East yagala bagende maaso n'okubeera nga Mwatu Nupolo Muwakadi agende maaso n'okulondebwa ng'omubaka wa Parliament. Just recently 2025 musajja mukulu ono bwavaayo ne bukilip full figure ye yabuta nga bamaze okukyawagana awo ndowooza nga banayagana ebifaananyi ne bifuluma nga akutte bulungi n'akatebe bagenda batuula ewa General Salim Saleh eggulu. Ono nno tunajjukira nti ekyayawulamu ennyo ne enjawukana ye ne producer we n'abalala ngaba kajabuzi zaali sente za Saleh ezitagambibwa nti yakazino n'omulundi gumu oba ebiri wabula nga zinonyeyo enfunda eziwera. Era okusinziira ku producer woba yali producer wa Bizonto Comedy amanyikiddwa nga Shan ayogera lunwe nti abasajja bagenda ne mbabuuza ensimbi ze mugenda okunona zaaki mpaawo n'omuyanirana wabula ne bazeegabanya mu mbeera oba oliawo ey'amankwetu. Kakati essaawa y'olwaleero bazze nga bagamba nti twagala kubeera nga nfuna kaadi y'ekibiina kya NUP nkiikirire abantu b'e Busiro. Ne bw'osinkano yali yanga Zonto Kajabuzi ye muntu agamba nti omusajja buno bwandyaza amaanya era wabiraba botiya bwe byali ne bwe byagenda maaso n'okubeera nga bitambula. So sisuubira Serwanja ono nno kubeera na ku bantu banaaba ku mwanjo gwafuna kaadi y'ekibiina kya NUP. Era bangi kwaba abanaabategeera ennyo era buli omu amanyi amayitire gaabwe era okubatunuulira kati alabanga bambega oba oliawo abaseeketerezi abazze okubeera nga babasunga. Nzikiriza kati nno nkuwe ku bigambo bino bya musajja mukulu Muwanga Kivumbi biki byayogedde sooka owulirize. Okugondera enkola ya pate amateeka ebiragiro ne ssemateeka bweragira kikubuli kifo kyonna ne bw'oba munene yenkanawa osaanidde gye oteeke applications ovuganyizibwe. Kyovula batugamba oli kabwejungira nti kkirizanga bakuvuganye nga tusibye bantu tuba tutte mu basement tukubye tiya gaasi basale wani asinga. Nolwekyo pati ateekawo process eno n'olwekyo ndi wa mukisa nti mbadde wano olwaleero era kati nange ndi candidate mujjuvu okulaba nga nfuna kaadi eno ate njeetaaga. Ate njeetaaga mu bukakamu bw'ekika ekya waggulu musajja mukulu ono Honorable Muwanga Kivumbi engeri gyageze maaso n'okuba ng'akolamu submission ye. Ebigambo bibadde bya Luganda sijja bisimanyo nnyo munda kubanga munnange bibadde byawo nga n'omuto abitegeera. Omukulu ow'entebe bw'atyo bwe mubaka bwamuwadde. Omubaka azze okubeera nga ayagala ofuna kaadi yesimbewo mu Kampala Central simulala yesaba wandiisi w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Lubongoya era ng'agamba nti ly'essuubi lya bannakampala oba oliawo okusaba kwabwe kuddiddwamu singa afuna kaadi y'ekibiina kino wagenda maaso n'okubeera ng'ate yawo watandikira. Wuliriza ebigambo bya Lubongoya. Ddoboozi Daudi Lewis Lubongoya olunaku olwaleero ndeese foomu zange ez'okuwaayo eri akakiiko kaffe ak'ebyokulonda kyetuyita expression of interest era nga negwanyiza okukiikirira abantu ba Kampala Central mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Okumala akabanga nga bwe mmanyi mwenna abantu ba Kampala tebafunye kyetuyita effective representation kubanga oba oliawo oluusi abantu ababeerayo babeera batwala endowooza zaabwe so si ndowooza z'abannakampala. Kaakati ensonga etuleese okusinga yakulaba nga amaloboozi getutuusa mu palamenti geego agava mu bantu. Twagala abantu ababangalira mu kisenyi bafune effective representation. Abantu baffe abaakamwokya ebirowoozo byabwe ebiba bigenda mu palamenti. Twagala abantu baffe abawangalira Kagugube bafune representation entuufu.
twagala abasomesa bafune representation entuufu, abasuubuzi abakolera mu Kampala, abantu baffe abakolera mu kikuubo, ababeera mu butale obw'enjawulo, abatembeyi, abavuzi ba bodaboda, twagala ebirowoozo byabwe bituuke butereevu mu paalamenti y'eggwanga. Tetwagala oli omubaka wa paalamenti okumulonda mu kifo ky'okukiikirira abantu ye n'atwala endowooza ze oba n'agenda mukoka simanyeza yenale munaki ne baleeta ebirowoozo ebifeeyo. David Lewis Rubongoya agamba beetaaga omubaka agenda okiikirira bannakampala n'eddoboozi ya bannakampala bonna otwaliza wamu libe nga lyanukuddwa era nga liddiddwamu. Nze Deni Beyond the Newsroom gwe mukutu mbebaza okubeera nga mutufuula omukutu namba emu. Emitwalo 5 egy'abasubscriber mutufudde ensonga mu bbanga lya mwaka gumu nga tuli mu mpeereza eno ey'amawulire. Mutufudde nno ensonga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna abangoberera abalikinga video zaffe namwe abagenda mu comment section ne muteekamu obubaka obw'enjawulo. Banywanyi ndi musiimu tusiima nnyo management ya Beyond the Newsroom ovira ddala ku mwana ali ku kamera nze abeera maaso ne producer waffe. Tuli basiimu nnyo nnyini ddala olw'emirimu egyo gye mugenda maaso n'okubanga mukola egy'okutufuula ate oba oli awo ensibuko ya information jimoitago kubiranga mufuna. Beyond the Newsroom, where the untold story is revealed. Let's get in touch into another story. We meet. Have a blessed night. If it's a good night, if it's a night that side, and if it's a good morning, may you have a good morning and a good afternoon to everyone who is watching the video during noon time. I wish you the best. Denny, I sign out. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.